era mu kkubo yonna gye tuyise nakifuma newalala n'okuwubira obuwiza abantu kubadde musango nga baba kubatya gaasi era abantu bafe abamu bafunye ebisago. Bwe tukomyewo wano tusanzeewo ebbaluwa ng'eva ku police headquarters era ng'esayiningiddwa omwami gwe bayita Frank Mwesigwa. Ebbaluwa eyo ng'egamba bino wammanga, ng'egamba nti otukkiriza okugenda maaso n'enkuŋŋaana zaffe tulina okulaga poliisi puroguramu yaffe n'obudde bwe tuteekateeka okoleramu ezo enkuŋŋaana kitwali twakola edda. Ne batusaba nti tulina obalaga olukusa olw'abo bannannyini bifo oba ababiddukanya bwe tugenda okolera enkuŋŋaana ezo kitwali twakola edda. Ne batusaba nti tubalage obukakafu obulaga nti waliwo okwerinda n'ebyobuyonjo mu bifo bye twateekateeka okubamu enkuŋŋaana kyetwabalaze kitwali twabalaga olwedde. Ne batusaba n'okutusaba tukwatagane ne ba RPCs ba DPCs n'abalala kyetwali twakola. Naye mu bbaluwa ey'emu gye batuwandikidde mubaddemu ate ebintu bye tulowooza si bya bwenkanya ate si bya butegeevu. Mwe muli bino wammanga. Batusabye nti tetukola rallies oba tetukola nkuŋŋaana nga ziri mu open oba nga ziri mu bisaawe oba ebifo ebitali biggalu. Tetubuunya lwaki batukugira naye ate ng'ebibiina ebirala n'abantu abalala n'abakulembeze abalala ne bannabyabufuzi bo bagenda maaso n'enkuŋŋaana zaabwe mu kyere. Mwezo nga mwe muli n'abo abatazikola mu mateeka abazikola mu bumenyi bw'amateeka naye ensonga ya poliisi. Naye ate ffe buli kimu kye tukola mu mateeka munajjukira basebo ne banyabo nti n'olunaku olw'eggulu Muhoozi n'abantu be bayisiza ekivulu mu kibuga Makati tewali poliisi yabakuteko tewali tiyagasi yabuze. Bino byabadde mu kibuga Makati olunaku lwajjo. Munajjukira nti Balamu abadde akola enkuŋŋaana mu open, Kabanda abadde akola enkuŋŋaana mu open n'abakulembeze abalala ne bannabyabufuzi abalala. Ate nga tukirinako obuzibu kyetulinako obuzibu lwaki ffe aba NUP tebatukkiriza kweyagalira mu ddembe lyaffe ng'ate tetulina tteeka litumenye. Mu bbaluwa eyo batugambye nti bwe tuba twagala okukola enkuŋŋaana zaffe tunazissa mu zihoolo embikke oba mu bifo eby'abantu abagere nga biri munda mu nnyumba. Ne twebuuza lwaki abalala basinkanira bantu mu bisaawe lwaki ffe tetukkiriza kusinkana bantu mu bisaawe. Batusabye n'ekyo kiri very unserious si kya kintu kikulu. Batugambye nti tulina okubawa ennamba y'abantu be tusuubira okujja mu nkuŋŋaana zaffe. Mwena nga bwe mumanyi basebo ne bannyabo tugenda kubala tutya abantu tugenda kusuubira abantu 10 oba 20 oba 10 oba 100. Abawagizi baffe bali mitwalo tugenda bateeka mu ruumu ki oba mu holo ki embikke gye bagenda okujyamu. Naye ate era bino tebabisaba bantu balala. Bagenze maaso mu baluwa gye batuwandikidde ne bagamba nti abalala bonna tebabagaana kuba nkuŋŋaana zaabwe kuba bagoberera amateeka. Kati simanyi mateeka ki ge bagoberera ffe ge tutagoberera kubanga enkuŋŋaana zaabwe bazikuba mu lwatu bazikuba mu lukale bazikuba mu bisaawe ate tewali abakuba ku mukono. Twagala okukimakinga clear nti tetuwakanya mitendera girina kugobererwa nga bakuba enkuŋŋaana. Kyetuwakanya bwe busosoze. Kyetuwakanya kwe kubeera enkuŋŋaana zaffe eziri mateeka ate nga abalala bali mateeka. So mu bbaluwa eyo batusabye abakulembeze baffe babasinkane ku Mande bayite mu nsonga eno kyetutaganye. Era tubadde tulina okubeera leero batulemesezza okutuuka Palisa enkya tubadde tugenda kubeera Tororo naye tetugenda genda Tororo. Ne ku Mande tubadde tulina kubeera Mityana naye tetugenda gendayo paka ku Mande. Abakulembeze baffe bagende basinkane ttiimu y'abapoliisi ku kitebe kya poliisi bababuulire ensonga zino zennyini zitubabuulira. Ku lwokubiri tugende maaso emukono era ab'emukono mutulinde ku lwokubiri. Naye engeri gye tugoberera amateeka twagadde nnyo okukimakinga clear si ffe bamenya amateeka wabula poliisi yemenya amateeka. Era y'ensonga lwaki tuganye okulwanagana nabo tuganye osindikagana nabo boka bakole buli kya nsonyi bakole buli kimenya amateeka. Kasita kamera zammwe kweziri kasita mulabe ebigenda mu maaso. So tugenda kusindika abakulembeze baffe bagendeyo ku police headquarters ku Mande ab'emukono mutusubire ku lwokubiri n'abalala gye tutanasobola kutuuka ab'e Kamuli ab'e Palisa ab'e Tororo tujja. Ku lwokubiri tugenda kubeera nammwe abantu b'emukono ate ku lwokusatu tujja kubeera nammwe abantu b'e Masaka. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nina kyendeseeyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati ne bwe tutyo
Okay, thank you so much. Mwena abadde ku Sama ya Uganda Media. Ensonga president azitaanyiza bulungi nnyo ne muziwulira era abantu b'emukono ku Lwokubiri tujja so ku Monday president agenda n'abakulembeze bagenda kusisinkana bakulu mu poliisi bongere ate okutanya ensonga ezimu so ate ku Lwokubiri tugenda kuba tujja mukono tujja ku Lwokubiri so Mukama Katonda abankomere. Thank you so much okubanga mubeera ku Sama. Nsaba abampere ekisinga obulungi kyemusinga okwagala so mukkirize ate mberekereze mbagala nnyo bantu bange. Mukama Katonda atakomera mpeera abankumire so mbagala nnyo baba tusisinkane ku Lwokubiri era ngenda kubeera live mumulaba Sama tata live nga mumanya tuba tusemule tetugenda zikiza bannange so katugonera amateeka nga bwe baagala nenyongero bagamba bannange nkola airport pick up so bwoba olina omuntu obambi osobola inboxinga ku 0704 915 69 oba 0762 95 25 93 ezo ze namba zange ngo olina omuntu wo ngoyagala kumukima ku airport ngoyagala tambulirako ko wano bambe nsaba mumpagire nsaba mu supporting nkyetaaga essimu ennungi nkyetaaga power bank kange kafa luli nasonda ne zitagwayo so mukkirize